n'okutuusa kati teri yategedde nfa ya mutabani wa Gaddafi gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Embeera birungi si birungi mu ggwanga erya Libya oluvannyuma lwa mutabani we yaliko omukulembeze w'eggwanga lya Libya, mutabani wa Gaddafi okuttibwa. Kitegeeza yona abadde asigadde mu lunyiri lwa Gaddafi naye attiddwa. Wetuti we tugenda tugamba abantu nti bannange ensi mugirabe naye ate mugirabe n'obwegendereza. Buli kintu mukitukwate n'obwegendereza. Ensi etereka ate ejjukira. Kati ono mwami tewali nsonga emussa, tewali musango gwe yakoze. Wabula olw'okubanga kitaawe yalekawo ligasa embi, kitaawe yali yeremezza mu buyinza. Abantu be baba bakyawa tebakyawa mukulembeze yekka, wabula ne famire yonna bagikyawa. Abantu banyiivu. Kino bane njagala mukiswayo nga ekyokulabirako, obanga okyali mu bitiibwa eyo olina ba bodyguard emmundu zikkuuma, waliwo akaseera kagenda otuuka emmundu tezityakuuma. Nga gwe yali ayigga ensi kati ate ensi yeekuyigga. Bano abasajja bayiggako ensi, ng'ensi ebawulira, nga bo be bayigga ensi naye kati ensi yebadde bayigga. Byokola ebyo ggwe mukwano gwange ali mu gavumenti, olina olunaku lw'olowooza nti wajja tuuka ekiseera bw'onoonya bw'oyigga nga be bakuyigga nga be bakunoonya, nga ggwe ate ayina obbeekweka. Buli kintu ky'okola njagala okimanyi nti no kiriko accountability. Kino nno njagala nkulaga engeri gye kyeraliikiriza mu gavumenti ya Uganda, naddala Mwami Yoweri Kaguta Museveni ayina essuubi ery'okusikisa mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Jjukira eggwanga si ssanyufu na Chief of Defence Force, era kiba kyeraliikiriza Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kyoba olaba gye kampeyini z'omwaka ogwa 2025 nga zitandika, twalaba nga bakoze organization nga bagguliddewo Chief of Defence Force ekibiina ekyobufuzi agenda akole mobilization tour, bamusindike mu bantu balabe obuganzi bw'ayina eri abantu. Naye results ezaavayo tezaali nnungi, era y'ensonga lwaki baabisazaamu, era n'avaayo n'alangirira nti nze mwaka ogwa 2026 nga nze General Muhoozi Kainerugaba amaze okulangirira nnyinza obutalabikako ku ballot paper. Wabula mwabadde bawagizi bange ngene mwesimbawo mu bifo by'obwakabaka bwa Parliament. Bibyali ebigambo bya Muhoozi Kainerugaba. Kikulaga ki? Nti balaba nga popularity teriiyo mu bantu, obuganzi tebwaliyo mu bantu. Kati ne basalawo nti abantu baba bagaanye okwagala bajja mwagala lwa mpaka, era n'obukulembeze ajja bujjako kifuuba mwagala temwagala. Bantu bangi nnyo babikoze, abadde ne ssente n'amagye n'ebyokulwanyisa ebisinga ebya gavumenti bya Uganda byeyina, naye nga bapondoose. Ng'ebyobufuzi basigadde binyumyako nga lugero. Kati abaana bano bonna bagenda battiŋŋana. Nkugambye teri yategedde mafa g'ono omwana, wabula kigambibwa nti emmotoka zirabiddwako nnya Toyota nga zigenda owa mwami ono gy'akasiba. Kigambibwa nti badde bamaziddwa okukola reconnaissance era investigation zadde zimaze okukolebwa. Bagamba kamera zasoose kuvaako ne musigalamu abasajja munda mu mmotoka nga bo balabiriza, ne muvaamu abasajja abalala 2. Strategic move gye baakoze yakulaze nti ekintu bakibalidde ebbanga. Muganda wange n'oneekweka ebbanga ojja tuuka ekiseera abantu babenga abakuvuddeko naye nga bakyakuyigga. Teri kaseera kabi nga kusasulira bibi by'otuusiza ku bannansi. Banange mwenenye ng'embeera tennasajjuka, ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Nyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Updates Civic Osinza obanga otuwuliriza, watannatweyungako kirya wansi wali ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyunga. Kabali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale nnyo, mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Kaakati nno gwe mukwano gwange ali eyo, njagala nkutegeeze omulambo gwa mutabani wa Gaddafi oluvannyuma lw'okukubibwa amasasi
Abamu abasajja baabuli ku lusegere bagaanye okuziika omubiri gw'omugenzi. Bagamba nti tewali kigenda kukolebwa ku maziika nga tebannaba kukola investigation nakwata abo abaakoze ekikolwa eky'okutugumbula mutabani wa Gaddafi. Bagamba omulambo gwe gugenda twalibwa gukuumibwe mu private hospital, ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso bateeka okukwata baani abaakoze ekikolwa nga kino. Baali basajja b'amaanyi, baali bambavu, naye ebintu ebyayinoonekera nabo beebuuza tebalabawo. Era ne ngenda ntunuuliramu abeepika, kubanga ono omulambo gwe gubadde nga katimba bagukubye ku byamasasi ne gufaanana akatimba okukakasa nti naggweerayo ddala. Naye nga ki ekyamaanyi kye yakola? Temunyezanga bannansi olw'okuba mulina obuyinza, muweereddwa authority ne mukozesa amaanyi ge mulina okujeeza abantu. Ebyo biba bikyamu, mukimanyi nti akaseera kammwe ak'obisasulira gye kali. Kakati kino kyeraliikiriza nnyo gavumenti. Eno eriko ekintu kye babala kyandigaana okukola, kuba munnansi singa anaatabuka Muhoozi Kainerugaba yandikutabukirako ate nga tetwandyagadde kufiirwa. So mukole strategy ze mukola zonna nga mukimanyi nti nno mugenda mu maaso n'okukola ebituufu ebisaanidde okukolebwa mu ggwanga lyattu Uganda. Oli ku Yugi Updates TV, baganda nga bali emitala w'amayanja diaspora mbatumiddeko nnyo. Gw'atanaakuba ng'otweyungako nagambye kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'etweyungako. Mbaagala nnyo, mweraba.